Nolwekyo abatuuliriza abalungi abashiya tebaliimu kalungi. Tusaba Allah tabaraka wa taala atutaasa obubi bwabwe. Si basiraamu aslan, si basiraamu tebasaala, betuyitanga almuslimun almunafiqun, abasiraamu nga naye bannanfuusi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abebitiibwa seeka mwamuulidde ng'akafuwaza baganda baffe abashiya nga tetunaba kweyongerayo omusomesa wenna ow'eddiini oba omusomesa wenna osomesa ekintu nga kigasa abantu oba ng'osomesa oteekeddwa okubeera ng'oleeta references ddala iru n'oziteekaawo mu maaso abantu babeera nga balaba biki by'osomeseza obijjawa. Ekyokubiri, erimu ku tteeka erifuga abasomesa, Nabi Muhammad, Katonda wange agamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam agamba nti walaw kunta faddan galidha alqalbi lanfaddu min hawlik. Singa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam singa ali musibi wa face avuma mukambwe abantu bandibadde bamuddukako. Nolwekyo tuteekeddwa okubeera nga tuli bantu bakkakkamu bampisa tetuvuma buli omu gwe tusomesa. Ekigambo shiya kirina amakulu abiri. Kiyinza okutegeeza ekibinja ekigoberera omuntu omulala onfuna bulungi naye nga ekibinja ekyo ky'abantu boonoonefu nga bwe twamusota An'am aya 65 omunagaana okukkiriza amateeka gange nja kubaleetera ebimu ku bibonerezo bye ngenda kubaleetera ebibinja ebikambwe nga bibatugumbula nga bwe tulaba ne bagaana ekiramu kya Nabi Muhammad Bani Umayyadis bagenda ne batugumbula omukulembeze w'ejjana Imam al-Hussein e Karbala ate ng'okwagaana okumugobera teeka muswati shola ya 23 muswati An'am aya 65 awo amakulu ag'ekigambo Shia kikozeseddwa nga kitegeeza ekibinja ekikambwe ekyonoonefu. Amakulu ag'okubiri, ekigambo Shia kiyinza okutegeeza ekibinja oba abantu abagobera ekibinja nga kirongoofu. Wa inna min shi'atihi la Ibrahim muswati As-Saffat aya 83 abamu ku bagoberezi ba Nabi Ibrahim alayhi salatu wassalam yali omu ku bagoberezi ba Nabi Nuhu alayhi salatu wassalam n'ekikozeseddwa nga kitegeeza ekibinja ekirongoofu. Nga we kikozesebwa leero kitegeeza abantu abagoberera ekiraamo kya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam Quran n'abasika be onfuna bulungi n'abantu be ba Ahlul Bayt alayhi salatu wassalam nga twamusahi Muslim volume 2 page number 238. Nga tweyongerayo muganda ng'owekitiibwa twagamba Katonda yatonda era yalonda tuteekeddwa kubeera nga twerondamu. Surati Al-Qasas aya 68 wa rabbuka yakhluqu man yashaa'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyara. Tuteekeddwa kubeera nga twerondamu ne tugamba nti Katonda ow'ekitiibwa alonda bannabbi n'abasika baabwe wadde nga n'abasika baabwe si bannabbi nga bwe twamuswati Al-Bakara ya 246 paka 248. Alonda Twalut abeerangako nabbi naye amulonda okubeera nga musika wa Nabbi Yusha bun Nun. N'olwekyo abasika ba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba Ahlul Bayt wadde nga si bannabbi Katonda ye yabalonda nga bwe twalaba nga aya 7 muswati Al-Maida emaze okuka ya ayuha rasul baligi ma unzila ilayka min rabbika paka wegwerayo Nabi Muhammad mu kifogadiro 10 yabagamba mani kuntu mawlahu fahadha aliyu mawlahu. Funa bulungi buli abadde amanyi nti nze mukama right now Imam Ali ye mukama we nga tulaba references Sahih Muslim volume 2 page 238 n'ebitabo ebirala nga mbiraba ku screen. Omushia yagoberera Quran n'abantu b'enju ya Nabi Muhammad. Ibn Abbas aya 5 swati nisange emaze okuka atiu Allah wa atiu Rasul wa ulul amri minkum. Abuza Nabi Muhammad nti famani ulul amri minkum, famani ulul amri ani oyo bebani abateekeddwa okubeera nga tugondera nga tugondera Allah ne Rasul. Agamba nti annyonnyola bonna ab'ekumi n'ababiri abasika ba Nabi Muhammad ng'asooka Imam Ali, Imam Hassan, Imam Hussein paka Imam w'omulembe gwaffe Imam Muhammad al-Mahdi ajalallahu ta'ala faraja mu kitabo Ikmaluddin volume 1 page 253 ne ya Nabi Ulmawadda page 1017 beba abasika ba Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam abashia bebagoberera eri aya eri mu surati Shura nti wa amruhum shura bainahum. Tutegeeza kubeera nga twerondamu etegeeza bintu byansi. Singa yali etegeeza nti twerondemu surati Al-Qasas aya 8 yandibadde tekka mu bufunze. Ekigambo ki era Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam yakyogerako muganda wange Fadail Sahaba Ahmad ibn Hanbal volume 2 page 655 Tarikh Khatib Baghdad volume 12 page 289 ya aliyu anta wa shi'atuka fil janna. Matini endala ya aliyu wa shi'atuka humul faizun. Wange gwe ali nabakugoberera bebali mu jana. Wange gwe ali nabakugoberera bebali mu kwesiima mu bufunze. Abashia ithna ashara si bakafiri wabula
bebagoberera ekiramu kya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama, omushia yagoberera Quran n'abantu b'enju ya Nabi Muhammad. Assalamu alaikum warahmatullah.